Bunkenke bwennyini mu Qatar oluvannyuma lwa Iran okwagala okuba beesi y'Abamerika sayidi zaabwe Qatar. Ebizinga mu kusooka byabadde biyitangawo naye ku luno omulungi obunkenke obulabye mu sayidi zaabo Abawarabu mwana wattu nga bweyongedde ebizimbe ne babyamuka abantu ne badduka embeera ebabyamukamutereko obumu ku butambi busobodde okubeera nga bukwatibwa n'abantu biki byasobodde okubeera nga boogera ku mbeera eno olutalo lulinyiikiridde ate kasatandika okukwata mukatte ku nsenda oyinza okugenda olaba ng'ensi zonna zitandise okubeera affected n'olutalo olwo olugenda mu maaso. Gwe kyenina okukola kankugamba osubscribinge onyigire ku notification bell eyo ebisigadde bituleyandyagadde okola oluyimba oba olwa vidiyo ngaakubikwa enamba y'essimu kugesobola bulina okukwatira oluyimba lwo olungi. Papa gye bigudde wano ebyasa wano wonna bunkenke bwennyini mu Qatar oluvannyuma lwa Iran okwagala okuba beesi y'Abamerika sayidi zaabwe Qatar. Ebizinga mu kusooka byabadde biyitangawo naye bali mu kuzzaayo ne bano biryo bigenda bali mu situla bali mu disitula oyinza okugenda olaba ng'ensi zonna zitandise okubeera affected n'olutalo olwo olugenda mu maaso. Ekyokola kankugamba osubscribinge onyigire ku notification bell eyo ate gomuyandyagadde okola oluyimba olwa audio oba olwa vidiyo ngamedia okuba kubikwa enamba y'essimu kugesobola bulina okukwatira oluyimba lwo bulungi. Mundu ebadde evuga nga Iran yetufiirako mu Qatar wano. Bunkenke bwennyini mu Qatar oluvannyuma lwa Iran okwagala okuba beesi y'Abamerika sayidi zaabwe Qatar. Ebizinga mu kusooka byabadde biyitangawo naye ku luno omulungi obunkenke obulabye mu sayidi zaabo Abawarabu mwana wattu nga bweyongedde ebizimbe ne babyamuka abantu ne badduka mu ekibuga ne kikalira ddala embeera ebadde ya bunkenke ddala. Kankutereko obumu ku butambi busobodde okubeera nga bukwatibwa n'abantu biki byasobodde okubeera nga boogera ku mbeera eno olutalo lulinyiikiridde ate basatandika okukwata mukatte ku nsenda oyinza okugenda olaba ng'ensi zonna zitandise okubeera affected n'olutalo olwo olugenda mu maaso. Okukola kankugamba osubscribinge onyigire ku notification bell eyo ebisigadde bitulekera ate they are going to counter one that is coming from this side. You see this one is interceptor. Yeah, these are interceptors. Enamba y'essimu kugesobola bulina okukwatira oluyimba lwo. You see they are doing bunkenke bwennyini mu Qatar oluvannyuma lwa Iran okwagala okuba beesi y'Abamerika sayidi zaabwe Qatar. Ebizinga mu kusooka byabadde biyitangawo naye ku luno omulungi obunkenke obulabye mu sayidi zaabo Abawarabu mwana wattu nga bweyongedde ebizimbe ne babyamuka abantu ne badduka mu ekibuga ne kikalira ddala embeera ebadde ya bunkenke ddala. Kankutereko obumu ku butambi busobodde okubeera nga bukwatibwa n'abantu biki byasobodde okubeera nga boogera ku mbeera olutalo lulinyiikiridde ate basatandika okukwata mukatte ku nsenda oyinza okugenda olaba ng'ensi zonna zitandise okubeera affected n'olutalo olwo olugenda mu maaso. Gwe kyenina okukola kankugamba osubscribinge onyigire ku notification bell eyo ebisigadde bitulekera oba olwa vidiyo enamba y'essimu kugesobola bulina okukwatira oluyimba lwo bulungi. Bunkenke bwennyini mu Qatar oluvannyuma lwa Iran okwagala okuba beesi y'Abamerika sayidi zaabwe Qatar. Ebizinga mu kusooka byabadde biyitangawo naye ku luno omulungi obunkenke obulabye mu sayidi zaabo Abawarabu mwana wattu nga bweyongedde ebizimbe ne babyamuka abantu ne badduka mu ekibuga ne kikalira ddala embeera ebadde ya bunkenke ddala. Kankutereko obumu ku butambi busobodde okubeera nga bukwatibwa n'abantu biki byasobodde okubeera nga boogera ku mbeera eno olutalo lulinyiikiridde ate kasatandika okukwata mukatte ku nsenda oyinza okugenda olaba ng'ensi zonna zitandise okubeera affected n'olutalo olugenda mu maaso. Gwe kyenina okukola kankugamba osubscribinge onyigire ku notification bell eyo ebisigadde bitulekera ate gomuyimbi yenna yandyagadde okola oluyimba olwa audio.